Bukyalo Wangara-Mindi olutalo lw'ekifo ky'omukubiriza wa paalamenti y'eggwanga terubangako mbiranye nga ku mulundi guno. Olutalo lw'okufuna omukubiriza wa paalamenti eno lulinnye enkandago anti nga bavuganya bombi bafunze ekyonga okulwanirira ekifo kino. Omukubiriza aliko kati Rebecca Litwala Kadaga akyayagala ekifo kino so nga ate n'abadde amumyuka okumalira ddala emyaka 5 Jacob Oulanyah agamba ayagala ntebe ya mukama we. Okwesemba kw'abano babiri kaseera kakugezesebwa nnyo eri akabondo k'ekibiina kya NRM mu paalamenti anti balina okusalawo ani agenda okufuuka sipiika. Ekibiina kino mu kiseera kino kyekutuddemu ebiwayi bibiri, ekintu ekisinza okweraliikiriza abakulembeze b'ekibiina. Ekisinza okweraga ku mulundi guno mukyala Litwala Kadaga alina ekiwayi kinene ddala omuli abakyala ababaka ab'oludda oluvuganya ko n'ababaka abasinga obungi abava mu bitundu by'e Busoga n'okweyongerayo ebuvanjuba. Yemu ne Jacob Oulanyah asibuka mu bitundu eby'e Acholi ekiseera kyonna tabadde muganzi nnyo mu babaka banne era nga newankubadde nga kiraga lwatu nti abakulembeze mu kibiina bayinza okumuwagira okutwala entebe eno. Kakati awo obulipo obusinga okubeera obuzibu we buli. Leero we buzibidde tukitegeddeko nti olukiiko olufuzi olw'ekibiina kya NRM luyise Oulanyah ono era ng'ensonda ezeesizika zitutegeezezza nti baagala kumusaba ave mu lukano alekere mukama we Kadaga. Mu ngeri endala abeegwanyiza eky'obumyuka bwa sipiika kuliko Minisita David Bahati, Dennis Hamson Obua omubaka w'essaza ly'e Ajuli Mulango ne Jova Kamateeka omubaka omukyala ow'Emitoma. Abalala kuliko Theodore Ssekikubo omubaka wa Remiyaga ne Monica Omodeng omubaka w'abavubuka.